otyo nkwaniriza mukwano gwange yonna gy'oli nze Kapalaga Byebo mwana mama asesetula jasinzizeeko wano katono okubaako n'obubaka obw'amangu bwe nkuyisizaawo oluvannyuma naddayooko mpola mpola ate nadda oba olundi era nga njala okutegeeza nti nnaku z'omwezi nga 25 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa January mu mwaka guno 2019 omwana David Lutalo efe abasinga tumuyita naafa agenda kuba nga atongoza olutambi lwe ate nate olulala olwongera okumuteeka waggulu mu nsiike y'okuyimba nga ddala kabaka ow'okuyimba. David Lutalo gwenkunyomnyolako yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 12 omwezi gwali gwa mwenda mu 1989 kakati kiba kitegeeza nti wetwogerera kakati mu mwezi ogw'omwenda lwana abaaweza emyaka 3. bw'atyo muyimbi amanyiddwa ennyo mu nsi wano ey'e Uganda ate oba oliawo n'amawanga agatwetoolodde amalala agawerera ddala. Ayimbye okuviira ddala yatandika kumanyibwa mu 2008 we yateekayo akayimba ke aka kapapaala naye ng'ate yadde nga yali yayimbako emyaka nga giigi emitonotono emabega nga bw'omanyi ti okuyimba luba lusozi omala kutuuka eri waggulu ne balyoka bakulengera nti oyo bwedda alinnya. Bw'atyo David Lutalo mu mwaka gwa 2008 lwe yatandika okweteekawo nga omu ku bayimbi abasitaanidde okuweebwa amatu n'amaaso era kyanyiza abantu bangi nnyo mu mwaka ogwo okuba nti oluyimba lwe olwakapapala lwe luyimba olwakisinga okukuba mu mwaka gwonna kyokka ate empaka ezaaliwo eza awards ate ne zitalulya yadde ng'oluvannyuma David Lutalo yavaayo n'awangula ku award nga eza omuyimbi asinze omwaka eziwerera ddala n'ennyimba ezisinze wabulanga okufaananako ne Eddie Kenzo be bamu ku bayimbi abajjukirwa ennyo nti ennyimba zaabwe bwe baali nga bakyali bapya zaakuba nnyo okusinga ez'abayimbi abaaliko abanene ebiseera ebyo wabula ne balemererwa okufuna awaadi kubanga tebaazibawa. Bw'atyo David Lutalo gwenjogerako nkugambye nti awangudde awaadi ennyingi omuli n'okubeera nti nno MTN yasalawooko n'emuwa okubeera oluyimba lwe olwamanya okubeera nga baludownloadinze emirundi mingi nnyo n'oluyimba lwe olwaddakaawo zonna nga MTN eziwa engule ate kw'ossa ne bannaffe aba High People Music Awards abazze nga bakakasa nti omwana David Lutalo tayimba awenne ennyambwa. Lord Fred Sebatta ye avuddeyo ng'akyogera lunye ng'agamba nti Lutalo ye muyimbi ng'oggyeko ndowooza era nze asinga okuba n'empisa mu Uganda. Kale nno omwana oyo tomuwagira wabaaki. Lutalo gwe nkugamba mwana akugambye nti yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogw'omwenda mu 1989 eri Eruweero era bazadde be abamanyiddwa ennyo abaamuzaala ye omukulu Salongo Robinson Lujja nga kakati wetwogerera ali myaka agenda kukoona 7 n'omukyala gwe bayita Masitula Nassaazi nga batuuze b'ekiwogozi eyo mu Luweero. Bw'atyo eyo gye basinziira okuzaala omwana David Lutalo era nga David Lutalo akula bano baalabira ddala nga dokita awedde emirimu abagamba nti tulina dokita mu famire eno bwe kataligirya. Ekyasinganga okubamalamu amaanyi kwe kubeera nti Lutalo buli lwe yatuulangakaawo ng'ayagala okusoma ku bitabo ng'abalaba yeekwasakwasa kalikyuleeta agiteekaawo kumba ali mu kuwandiika nnyimba. Lutalo yatandika okuwandiika ennyimba ng'ali mu kibiina kyakuna P4 era ezimu ku nnyimba z'ayimba kaakati yaziwandiika dda mu P6. Oluyimba lwa Kapapaala Lutalo agamba nti yaluwandiika ali mu P5 ate n'ennyimba endala nga batusosola ennyimba nga Tawuni y'Ekatwe ezisinga ezo yaziwandiika ali mu primary ng'abazadde baba bamanyi nti ali mu kusaza maathi kumbe ali mu kusaza nnyimba. Bw'atyo David Lutalo gwe nkutegeeza muzadde we taata ono Salongo Robinson
yayagala amwagaze nnyo ogwa dokita agamba nti ene Luwere waffe ekiwogozi tulifunayo ddi dokita lwaki tava mu nnyumba yange. Bw'atyo olunaku olumu yamukwata n'amutwala e Mulago ng'ayagala omwana yeegombe amatanvuuwa abadokita ge bambala. Era ddala kano kaakola omwana adda eka e Luweero yanyumizanga banne nga bwe yalabye badokita nga bambadde wamma banyumye. Era taata mu ndowooza yagamba nti akakodyo ke kakutte kumbe yeerimba. Taata wa Lutalo agamba nti bwe yatandika okusoma yamulabira ddala nga dokita olw'engeri gye yali akwataganamu ne banne n'engeri gye yali abalabiriramu, wabula okukyamumalangamu amaanyi kwe kubeera nga buli lwe yatuulanga asome ku bitabo ng'omwana asoma ebitabo bagenda okulaba kiki kyabadde asoma nga nnyimba. Era Lutalo agenda okutuuka mu senior 4 ng'ebitabo by'alina eby'ennyimba bisinga eby'okusoma obungi. Bw'atyo agamba nti bwe yamusemberera alabe engeri gy'akwasaganyamu omwaka gwakola agenda okulaba ng'ebitabo bya nnyimba amaanyi taata gamuggwamu. Agenda okulaba nga mulimu simanya Yesu ayi Mukama, simanya akapaapaala, agamba omwana omuto apaapaaza kiki kyo. Bw'atyo taata olunaku olumu yalaba mwana ono kugenda ku kyokero ng'ayokya manda nga yevumba Kampala. Lutalo bw'agenda e Kampala yatuukira ewa sengaawe. Eno nno sengaawe gye yava okugenda mu studio ya Mozart. Bw'atuuka ewa Mozart yawandiika akayimba ke baali bayita Salawo Mukwano. Era kano ke kamu ku buyimba bwa Lutalo olwasookera ddala nga tetunnamumanya. Wabula aba ava okurekodinga akayimba kano poliisi emusalako ng'ava ku studio addayo ewa sengaawe. Poliisi bwe yamusalako Lutalo yali talina kimwogerako kyonna. Bw'atyo sikuwamba bakiyita ku arrestinga. Bamuarrestinga olwakireereese talina bimwogerako. Atuuka mu kkomera asangayo bali be bayita baarapi bamulagako. Lutalo agamba nti ng'ali mu kkomera yakola ebintu bingi nnyo naye ng'ekyasingira ddala okujjukira kwe kuba capati. Okuba capati Lutalo bamugamba nga akolenga basibe banne bw'aba talinaamu kasente. Engeri gye yali atambudde obutambuzi n'ebigere kitegeeza era akasente yali takayina ng'akalese mu studio. Bw'atyo bamugamba akube capati. Mu kuba capati abasibe baba bategeeza okube MP ku ttaka ku seminti ate oluyi olw'amaanyi ng'akuba munno naye ng'okuba seminti. Then omale capati olina ogikyusa n'oluyi ogikuba sayidi eno n'ogikyusa n'ogikuba sayidi eno paka capati lwejja omusibe omu n'omuwa n'okuba endala. Ekyo Lutalo talikyerabira. Bw'atyo oluvannyuma Mozart bw'amala okukola akayimba akakasalawo bakayemba solo. Oyo maneja wa Rema Katera nga anaatera okufuuka MP w'Ebukomansimbi. Ebiseera ebyo yali akwatagana ne Nampala Yusufu kakati nga mukozi wa Radio Simba nga balina ekibiina kyabwe kye bayita KY. Ekibiina kino kyali kikwatagana bulungi n'omukulu gwe bayita Derek ng'ono yalina studio gye bayita DCR ng'eno ekola bifaananyi. Bwe batyo baalaba ng'omwana ono ayinamu omulamwa era ne bamukwatako. Ebiseera ebyo baali bamaze okukwata ku Dr. Hildeman ng'amaze okukuba mazongoto, baali bamaze okukwata ku bayimbi bangi ab'enjawulo. Bwe batyo ne bagamba nti tugatteko Lutalo ono omwana ayimba bulungi. Bwe batyo Kayemba ne Nampala kosa ne Derek beegatta ne bateeka amaanyi mu David Lutalo kwe kumukolera oluyimba olwo lw'omanyi olw'akapaapaala mu 2008. Era bw'atyo omwaka oguwedde David Lutalo bamukoledde akabaga ka surprise akamwebaza okuba nti emyaka 10 ali ku ntikko mu music wa Uganda. Era kakati bwe tubala ani ali ku waggulu mu kuyimba toyinza kubuuka linnya lya David Lutalo. Bw'atyo Lutalo akoze ebivulu eby'enjawulo nga bivulu bino by'amaanyi. Okusooka yalinga ku Africana naye nga kakati yadda ku Cricket Oval. Oluvannyuma lw'okumuwa amagezi ne tumugamba nti munnange oli musajja munene
lwaki ate abantu obanyigiriza batwale ewanene mu kisaawe basobole okubeera abakabi bakunyumirwe. David Lutalo ennaku z'omwezi nga 25 omwezi guno gwennyini agenda bwate kubeera ku cricket oval, agenda kubanga omuziki okuviira ddala kweza ennyimba nesalawo lwenkugambye salawo bw'oba olwagala agendako ku YouTube channel yange eriko Kapalaga Baby ojja ddulaba luwimba lwakabi nnyo omwana ono lwe yatandikirako, era bw'oba oyagala okulaba David Lutalo ng'akyayo kyamanda kubanga nkugambye okugenda okukola oluyimba luno yava ku kyokero, yagenda n'akuŋŋaanya enkuuze n'agenda n'ayokya ekyokero kye n'agaa kati nnumbye site kwe kulumba ewasengaawe gye yava n'atambuza ekigere paka ewa Mozart gye yali ng'ava yali ava bwayise ng'agenda saidi z'ewa Bakuli gye yalikodingira oluyimba olwo lwasalawo. Bw'atyo oluvannyuma Lutalo yekwe kulikodinga oluyimba lwa Kapapaala, mulujjukira bulungi nnyo lwalimu omwana omuwala oyo Mariam Kisaaki eyali apapaaza akabina baakayiwako oba mazzi nga mulimu yadde akapale oba ye yabulirawa, naye kyemmanyi nti nannyini luyimba ye omuziki akyaguliko era agukuba buteesaga, era ennaku z'omwezi nga 25 nkukowoola munnange jangu ffenna twegatte tuwagira omwana omunnayuganda ono, omwana ayina empisa, omwana ayina eddoboozi, omwana ayogera bulungi, omwana anjogere ki ndeke ki. David Lutalo ennaku z'omwezi 25 ffenna tugende tubeereyo wali ku cricket oval. Ennaku z'omwezi nga 14 ajja kwegattibwako Rema wali ku Freedom City, ate n'ab'emukono tujja manya ajja n'omwaka gwokka gwe sigenda muyambako, naye ogujja tujja kuba ffenna David Lutalo. Ebisigadde ne kayimba ke twakoze ffenna nabikunyumiza, sooka ove mulonki eya David Lutalo omwana w'eruweero.